Weewaawo, ku lunaku olwaleero twagala okutunulira ku nsonga enkulu nnyo nnyini ddala, era ensonga eyo gye tuyita ey'obukulu bwa Katonda n'ensomesa ey'ekisa. Obukulu bwa Katonda n'ensomesa ey'ekisa. Ssebo ne nnyabo, waliwo ebintu eby'enjawulo ebiri mu byawandiikibwa nga bwe bibeera tebiweereddwa budde bumala, batono ku ffe abasobola okubeera nga tusiimira ddala omulimu ogw'ettendo Mukama Katonda waffe gwe yateesa nga ebintu byonna byali tebinaba kuba nga bibaawo. So njagala okubeera nga nkuyambako okutegeera ebintu ebyo eby'enjawulo Katonda waffe bye yateeseza ddala bulungi, n'abeera nga yabisalawo nga ensi eno tenabaawo, nga teri n'omu eyali amanyi nti gwe nange tulibeerawo ku nsi kuno mu budde buno bwennyini. So bingi bye ngenda okuba nga nkoonako mu ssomo lino, nga kyensobola okuba nga ntandika nakyo kye kino wammanga, nti ebisinga ku ebyo ebintu oyinza n'okuba nga ebbanga ly'omaze mu Bukristaayo obadde towulira ngako muntu nga abyogerako. Sigamba nti teriiyo babyogerako, n'ababyogerako batono nnyo nnyini ddala, kubanga ensonga zino ziyitirira nnyo nnyini waggulu ku magezi ag'abaana ag'abantu, nti ebintu ebimu ebanga byogerwa omuntu ayinza otuuka ogamba naye kati ffe kaki akatulekeddwa? Kyogamba omulimu gwonna gwakolebwa Katonda, kyogamba nti tewaaliwo osobola kugamba nti tulina kye twakola wano oba wali. So ensonga lwaki ngamba nti oyinza okuba nga towuliranga nako muntu nga ayogera ku nsonga zino ze ngenda okuba nga nkola ki nga njogerako. So si mu mbeera ey'okwegulumiza, naye mu mbeera ey'omuntu eyalinganga ggwe nga mu biro biri nga sinnaba kubeera nga ntuuka kumanya okwa bino bye ngenda okuba nga njogera naawe. So ebimu ku bintu bye njagala tubeere nga tumalawo okubuzaabuzibwa, ekimu ku byo y'ensonga waliwo abasajja mu Luzungu be tuyita ba reformer, oba mu Luganda be tusobola okuyita bannankyukakyuka, nti mu kyasa eky'1600 waliwo abasajja okuva mu mawanga ag'enjawulo nga Bugirimaani, Bungereza, twaliremu eggwanga ng'erya Bufalansa, otwaliremu eggwanga Switzerland, ate era otwaliremu n'eggwanga erya Scotland. Nga Katonda mu bukulu bwe ayina abantu be yagenda maaso mu kuteekateeka kwe okw'ebintu. Bagenze nga maaso n'okuba nga ateekawo mu biro eby'enjawulo, era bw'otyo bwe twagala ogamba nti ekyasa kye ekyo-16 kyali kyasa kya nkizo nnyo mu byafaayo by'ekkanisa, nti muno bw'oba otunuulidde Bulaaya omwava abasajja bano be tuyita bannankyukakyuka, omuli abasajja nga Martin Luther, John Calvin, John Knox, muli abasajja nga Tyndale n'abasigadde bangi nnyo abaali ab'enkizo nnyo abaaviirako enkyukakyuka ey'amaanyi. Mu biro byabwe abaami bano baali kitundu ku kkanisa ey'Abaruumi oba ekkanisa ey'Abaroma, ng'era baali baakuzibwa mu kumanya okw'ekkanisa eyo, baatendekebwa, baasomera mu masomero g'ekkanisa ey'Obukatuliki, era nga Obukatuliki bwennyini bwe bwabasomesa, kwegamba nga ensi yaabwe, okulowooza kwabwe nga kutambuliraawo mu Bukatuliki. Naye nga bigenderera abasajja bano baatandika okusoma ebyawandiikibwa, tugamba Bayibuli yennyini,
kubanga bali basajja bayivu nnyo nga basomedde mu masomero ag'amaanyi mu Bulaaya omwo, university, ng'obwongo bwabwe kwegamba ebintu baali babitegeerera ddala nga basajja ennimi bazimanyi, ennimi ezaalo ebyo ezaali ez'amaanyi ng'Olulatino nga balutegeerera ddala obulungi, Olufalansa abalala n'ennimi endala ezaali ez'omuggundu mu biro ebyo baali bazitegeerera ddala, si kuzoogera bwogezi naye ng'ate ne mu kuwandiika baali basajja ba nkizo nnyo nnyini ddala. Tebatandika okubeera nga bekkanya ebyawandiikibwa, batunuulira ebintu ebyali bigenda mu maaso n'okukolebwa mu kkanisa yaabwe gye baayagala ennyo ey'Obukatuliki, naye bwe batandika otunuulira empisa ezaali zikolebwa mu Bukatuliki bwabwe, batandika okuzuula ebintu eby'enjawulo ennyo bye baagendanga maaso n'okussa mu nkola, oba ekkanisa eyo byagendanga maaso n'okussa mu nkola nga byali tebiina kakwate konna na nsomesa ya Bayibuli. Batunuulira okusomesa kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okusomesa kw'abatume nga waliwo enjawulo, nti ekyo kyali kyatandikibwa Mukama waffe Yesu Kristo ne kyongezebwayo mu maaso omulimu ogw'abatume. Tugenda otuuka mu myaka egya 1500 nga kyali kimaze okubeera nga kibuziddwawo, nga kikyusiddwa kifuula nnenge. Kati bano tuyita abasajja bannankyukakyuka oba ba reformer, kwe kugamba nti ekimala kimala, tetugenda kuddamu kubeera nga tugoberera enkola eno ey'ekkanisa eno, tuviire ddala ku ki? Ku byawandiikibwa, tutandike kuba nga twekolera byaffe. Awo nno we waava okukaaba okw'amaanyi okwagwa mu ngeri za mirundi ng'etaano, mu Luzungu kye tuyita the five solas, ekitegeeza ebintu ebyakkirizibwako ebitaano byokka nga buli kimu kyali kikulu ku lwakyo. Abasajja bano ne bateesa nga bonna bali kimu, naye nga entandikwa y'ekintu kino okubanga kyatandika okusaasaana nnyo kitandika n'omusajja ayitibwa Martin Luther mu mwaka gw'1517, era ne kitandika okusaasaana n'abalala ne batandika okubeera nga babeera ba nkizo nnyo ku mugendo ogwo ogwali gutandise. Era mu ekyo kye tuyita sola, ekigambo eky'Olulatino oba mu Luzungu kye tuyita alone, oba mu Luganda kye tugamba kimu, bagamba nti mu ebyo ebintu ebyali bigwanidde okubeera nga bifiibwako, ng'era omusingi ogwo guddamu okuba nga gusimbibwawo ogw'okudda ku Bayibuli, baavaamu ne bino ebintu bya mirundi etaano. Ekisookera ddala kye baasooka ofulumya y'ensonga gye tuyita eya sola scriptura. Sola scriptura kitegeeza nti ebyawandiikibwa byokka. Era sola scriptura kitegeeza nti ebyawandiikibwa byokka bye by'obuyinza eri okukkiriza okw'Omukristaayo. Ebyawandiikibwa byokka bye by'obuyinza eri okukkiriza okw'Omukristaayo. Mu ekyo nga bategeeza nti tebaayinayo ngeri yonna ndala gye baali bagwanidde okutunuulira oba Omukristaayo gye yali agwanidde okubeera nga asembeza oba ng'ateeka mu nkola, wabula ebyawandiikibwa kye bigamba kye kyali kigwanidde okubeera nga kikolebwa, era kye kigwanidde okukolebwa. Nti ekkanisa erina kutambulira ku ebyo ebyawandiikibwa bye bitabo 606 mwe tulina byonna Omukristaayo byagwanidde okugoberera. Ebitali omwo Omukristaayo tagwanidde bigoberera. Omukristaayo agwanidde okugoberera ensomesa y'ebyawandiikibwa. So ne bavaayo ne yosola nga yesookera ddala oba
eky'okuyimirirako ekisookera ddala nti ebyawandiikibwa bimala tebinaagattwako, kubanga ekkanisa ey'Abaruumi yali egamba ebyawandiikibwa bimala naye nga ate ogasseeko n'obulombolombo, ogasseeko ne kino, ogasseeko ne kiri, nga yo ekkanisa ey'Abaruumi oba ey'Abaroma bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'egattiriza ebintu bingi ku kigambo kya Katonda, ate abantu ne bakenkuka nnyo mu kutegeera obulombolombo okusinga okutegeera ebyo ebyatuwandiikibwa mu byawandiikibwa. Abasajja bano baamaliza ng'era bakkaanyiza ne bavaayo eky'okuyimirirako ekyokubiri nga kikulu nnyo kye tuyita Soli Gloria Deo. Soli Gloria Deo mu Luganda kye tuyita ekitiibwa kya Katonda kyokka. Nti ekyo eky'okuyimirirako ekyokubiri kye baavaayo nakyo oba enkola eno ey'okubiri yagamba nti ebintu byonna byatondebwa ku bwa Katonda, era ebintu byonna byatondebwa ku lwa Katonda era biriwo ku lwa kitiibwa kya Katonda. Ekyo nno nakyo kikulu nnyo kya kutegeera nti mu kyasa ekyo eky'1516 nga bannankyukakyuka bano bonna abasinga baali bakyali balamu, ekyo kyekyali eky'okuyimirirako ekyokubiri nti buli kyonna kye tulaba ku nsi kuno, oba ggulu oba bimera oba baana b'abantu oba ndabika y'abantu beeru baddugavu, buli kyonna ekyatondebwa kyatondebwa ku bwa Katonda era kiriwo ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Ekitegeeza teri muntu yenna agwanidde kubeera nga yeegwanyiza ekitiibwa kya Katonda oba ogezaako okirwanira oba ogezaako okuba nga akigabanamu, nti byonna Katonda by'akola abikola ku lw'ekitiibwa kye. Ekyokusatu, bannankyukakyuka bano kye baateekako omulaka y'ensonga gye tuyita sola gratia. Sola gratia kye kigambo kye kimu eky'Olyonaani ekitegeeza ekisa kyokka. Ekisa kyokka mu bufunze tusobola okugamba nti bwe baayogera ku nsonga y'ekisa kyokka baali bategeeza nti eno y'enzikiriza nti obulokozi okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo paka ku nkomerero yaabwo kirabo okuva eri Katonda ekikulukuta nga kiva mu kisa kye. Obulokozi okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo ku nkomerero yaabwo kirabo okuva eri Katonda ng'era buviira ddala mu kisa kya Katonda kyokka. Ekyo kikutegeeza embeera eyaliwo mu kyasa ekyo nti ekkanisa ey'Abaroma yali teraba kisa kya Katonda kyokka okubeera nga kyali kimala. Leero era embeera eyo ne kaakati weeri, wabula bagamba nti ekisa kya Katonda kyetaagisibwa, buli muntu yenna akyetaaga, naye eyo si yali ensonga enkulu mu biro ebya bannankyukakyuka bano. Ensonga eyali enkulu mu biro ebya bannankyukakyuka bano kwe kugamba nti ekisa kyali kimala. Si byagamba nti kino ndi kino kubanga olw'ekisa kya Katonda n'olw'okukola kwange, wabula bannankyukakyuka essira lyabwe lyali ku mbeera ey'ogamba nti bw'oba otunuulidde obulokozi buviira ddala mu Katonda, butandikibwa Katonda era enkomerero yaabwo Katonda, bukulukuta nga buviira ddala mu kisa kye ye yekka. Paka n'olunaku olwaleero bangi bakyakubagana empawa ku nsonga ezo, nga waliwo abagamba nti weewaawo ekisa kya Katonda kikulu naye naawe olina okubaako ky'okola ky'okola. Bannankyukakyuka bagamba nedda, ekisa kya Katonda si kyakugattwako, ekitiibwa kya Katonda si kyakugattwako, ebyawandiikwa si byakugattwako, byemalirira bimala. Ensonga eyali ey'okuna bannankyukakyuka bano nayo gye baagenda okuba nga bateekawo y'ensonga gye tuyita sola fide. Sola fide mu Luganda kitegeeza nti okukkiriza kwokka. Mu bufunze tusobola ogamba nti bwe baateekawo ensonga eno ey'okukkiriza kwokka kyali kitegeeza nti kwe kukkiriza nti ekirabo kya Katonda eky'ekisa kifunibwa abantu ku ddaala oba ku musingi
ogwaki ogw'okukkiriza kwokka owatali bikolwa byonna ebikoleddwa. Nti bwe twogera ku nsonga ey'okukkiriza kwokka, bannankyukakyuka bano gye baali balwanirira balaga nti bwe twogera ku nsonga y'ekisa kya Katonda tufuna oba tugabana mu kisa kya Katonda ku musingi ogw'okukkiriza kwokka nga tewaliko bikolwa. Ensonga lwaki Befeso 2:8 nti tulokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. Kino ekitali kya bikolwa byaffe waleme kubaawo eyeenyumiriza. Nti bwe kuba kukkiriza kwokka kwe tulina okuyimirirako nti ngabana mulimo gwa Katonda lwa kukkiriza kwokka, tewaliwo kirala kyenkoze oba kyenneekoledde. Kanisa ey'Abalooma kyali tekimala. Kisa kya Katonda n'ebirala. Nzikiriza neewalo ne bino ne biri. Bannankyukakyuka bagamba nedda, eyo si ensomesa ya Kristo, eyo si ensomesa y'abatume, si bye tulaba mu byawandiikibwa, nedda. Ekyokutaano kye baateekawo y'ensonga gye tuyita eya sola Christos. Sola Christos mu Luganda kitegeeza nti Kristo amala, oba enzikiriza egamba nti obulokozi kaakano busoboka okubeerawo eri abantu bonna aboonoonyi ku musingi ogwa Kristo n'omulimu gwe yakola yekka. Obulokozi kaakano busoboka okubeerawo eri abantu aboonoonyi ku musingi ogwa Kristo n'omulimu gwe yakola yekka. Ekyo abannankyukakyuka bano baakifiirako nnyo ne bagamba kikafuuwe omuntu yenna ogamba nti tulokoleddwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye tuyinako ekintu ekirala kye tusobola okugamba nti naffe singa tuba tetukikoze tetusobola funira ddala bujjuvu bw'ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyakola. Bannankyukakyuka baagamba nedda, ensonga ekwatagana n'ebyawandiikibwa emala, tebirina kugattibwako, tebirina tolebwako. Ensonga ekwata ku kitiibwa kya Katonda kimala, tekirina kugattibwako, tekirina tolebwako. Ensonga ekwatagana ku kisa kya Katonda, ekisa kya Katonda kimala, tekirina gattibwako, tekirina tolebwako. Ensonga ekwatagana ku kukkiriza, okukkiriza kumala, tekulina kutoolebwako, tekulina kugattibwako. Ensonga ekwata ku Mukama waffe Yesu n'okuba nti kaakano obulokozi yabuggulirawo era busoboka okufunibwa aboonoonyi, bumalira mu ye mokka n'omulimu gwe yakola. Tewali muntu kirala kyonna kyagwanidde kubeera nga akyesembereza oba akyekuusakuusa ku mulimu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era awo we wava n'enjogera gye tuyita the regulative principle, nti enjogera eno eya regulative principle mu Luganda y'engeri emu egamba nti enkola y'ebintu byonna mu kkanisa yali egwanidde kugoberera byawandiikibwa. Okuyimba mu kkanisa n'okutendereza kubeere nga kugoberera byawandiikibwa. Y'ensonga lwaki okuviira ddala mu bwa reforma ekkanisa zonna ezigenze maaso n'osimba emirandira gyazo mu byawandiikibwa babadde nga bayimbanga ennyimba eza hymns ezijjudde okusomesa okwa Bayibuli, okubeera nga nti okuyimba kubeere ku byawandiikibwa, okusoma kubeere ku byawandiikibwa, essaala ebeere ku byawandiikibwa, n'empisa ez'Abakristaayo zibeere ku byawandiikibwa. Ekyo kye bayita regulative principle. Ennyambala, enneeyisa, enkola y'ebintu egoberera ebiki ebyawandiikibwa. Kati bannankyukakyuka bazzaayo ekkanisa eyali emaze okubeera nga ejjibwa ku musingi ogwatandikibwa Mukama waffe Yesu Kristo n'abatume, nga bagizizaayo ddala, tebalina kipya kye baatandika. Bannankyukakyuka byonna bye baalwanirira byali byawandiikibwa dda, wabula balaba obukyamu mu biro byabwe nga waliwo ekkanisa egenze maaso n'okuba nga ebintu ebifuula kifuula nnenge.
so ne bagamba tuddeyo ku musingi gwa Bayibuli. Ne kaakano nga nkola kino oba nga nkola essomo lino mpita gwe yenna agenda maaso n'okugatta ku byawandiikibwa, agatta ku kitiibwa kya Katonda, agatta ku kisa kya Katonda, kukukkiriza n'omulimu gwa Kristo, emirimu gyonna emirala tikyokola kikyamu. Kyokola kikyamu, otyoboola ekitiibwa kya Katonda nti buli kyonna kye yatonda kiriwo oba kyonna kye yakola kiriwo ku lw'ekitiibwa kye. Tekirina kubeera nga omuntu yenna agezaako okuba nga akyegeregeranyako oba akyekuusakuusaako oba agezaako okitoolako oba okigattako. So ebino byonna bigenda mu maaso n'okuba nga bibaawo mu biro by'abannankyukakyuka, naye nga ekyasinga okuba nga kigobererwa si kirala kye tuyita obukulu bwa Katonda, omuzungu kyayita the sovereignty of God. Bino mbiraze mu masomo amala mangi nnyo ge tukoze. Obukulu bwa Katonda, the sovereignty of God, obukulu bwa Katonda. Ngera obukulu bwa Katonda butegeeza nti Mukama Katonda waffe mukulu eri ebintu byonna, era tewaliiwo kibeerawo owatali kukkiriza kwe. Afuga obutonde wamu n'amawanga, afuga abantu wamu n'emyoyo emikyamu. Tewaliwo kintu kyonna era tewaliwo muntu yenna asobola kusazaamu kwagala kwe. Ekyo kasita bannankyukakyuka basoma ebyawandiikibwa ne babyekkaanyiza ddala bulungi bwe pa, ne bategeera nti obukulu bwa Katonda nsonga nkulu nnyo mu kunnyonnyola Katonda waffe y'ani. Obukulu bwe bulamula ebintu byonna. Tewali kisobola kutuukawo nga Katonda takiganyiza kubeerawo, nga Katonda tatoyerukisa. Afuga obutonde, amawanga, wamwatira emyoyo n'abantu, era tewaliwo muntu yenna asobola sazaamu kwagala kwe. Ebyo bimala nabo okuba nga kibatuddemu bulungi, ebisigadde byonna ne batandika bizimba nga batunuulya obukulu bwa Katonda. Nti singa omuntu ategeera bino, ojja kukizuula nti tugenze maaso n'okukola ebintu bingi nnyo n'okuwakanya n'ogezaako kwegunjizawo amakubo gano oba gali mu kuba nti tetutegedde ani ayina obukulu ku bintu byonna, ye Mukama Katonda waffe. Era ekyava mu ebyo bonna bannankyukakyuka mu mwoyo gumu, mu mutima gumu, mu kusalawo kumu, ne banja n'ensonga ey'ekyo kye tuyita the doctrines of grace oba ensomesa ez'ekisa. Ensomesa ez'ekisa. Muno mwe mwali ensonga essookera ddala, ensonga ezo 5 ezikola ensomesa ez'ekisa, ng'era ensonga ezo mwe muli kye tuyita total depravity mu luzungu, ate nga mu Luganda kitegeeza obutasobola bwa muntu, obunafu obw'omuntu. Ekyokubiri kye bayogerako y'ensonga gye tuyita the unconditional election. Unconditional election mu Luganda kye tuyita omuntu okuba nga yalondebwa owatali kisaanyizo kyonna, owatali kisaanyizo kyonna kye yasooka kuba nga akola. Kikulu nnyo, tujja kuba tubinnyonnyola. Ekyokusatu baatunulya ku nsonga gye tuyita limited atonement oba definite atonement, nti saddaaka ya Kristo Yesu eyina abantu be yali etunuulidde bwe yali ajja mu nsi nga bwe tugenda ogazya. Ekyokuna kye tuyita the irresistible grace oba kye twandiise mu ngeri endala the effectual calling oba the efficacious calling, nti okuyita okw'obwa Katonda okw'abo bonna ababe. Then ekyokutaano kye tuyita the perseverance of the saints. Perseverance of the saints oba kye tuyita obugumiikiriza obwa batukuvu. Obugumiikiriza obwa batukuvu. Masekati g'embeera yonna abo abalonde aba Mukama waffe Yesu Kristo, Bayibuli etulaga nti bajja guma kuyita mu mbeera yonna era tebalyegaana kukkiriza kwabwe. So njagala kaakano tutandike okubeera nga tumenyaamenya kye tuyita ensomesa zino ez'ekisa, okubeera nga nazo tuzinnyonnyokera ddala bulungi. Singa otegeera zino ensomesa ez'ekisa, ssebo ne nnyabo, ojja kubeera nga
ofunze kyensobola okugamba nti ensomesa zino ez'ekisa ziyambira ddala omuntu okubeera nga asobola okutegeera nti bw'ogamba kaakano nti oli mulokole, obulokole bwo ofuuka otya omulokole y'ensonga. So kino kye tulabye omuli okugwira ddala okw'abantu, okulondebwa okutaliiko bukwakulizo, ssaddaaka ya Yesu okutunulya abantu ab'enjawulo, okuyitibwa okutasobola kuziyizibwa okwa Katonda, obugumiikiza obw'abatukuvu. Kasita obitegeera ebyo oba ojja kutegeera ddala lwaki ndi Mukristaayo. Bangi Bakristaayo naye tebamanyi lwaki Bakristaayo. Balowooza bye bakyekolera, balowooza nti no bakiinamu omukono gwabwe mu ngeri emu oba endala. So zino teaching mu luzungu olugamba no they answer why you are a Christian. Zikuyamba okutegeera lwaki oli Mukristaayo. So bano bannankyukakyuka bwe baali boogera ku nsonga ey'okugwira ddala okw'abantu mu bufunze bwe twatandise n'ensonga eyo, ensonga esookera ddala mu ebyo bye tuyita oba mu ekyo kye tuyita the doctrines of grace oba ensomesa ez'ekisa, tutandike n'ekyo kye tuyita okugwira ddala kw'abantu. Nti bannankyukakyuka bwe baali boogera ku nsonga eno baagenda maaso n'okulagira ddala nti omuntu si mulwadde wabula omuntu yafiira ddala mu Adamu, era kufiira kwe mu Adamu kwamugirako ddala amaanyi gonna, ekitegeeza nti obutonde bw'omuntu bwayonoonebwa ne buyitawo, ebirowoozo bye byakwonoona. Era bwe tugamba nti no omuntu yagwira ddala, tetutegeeza nti buli mwonoonyi yenna emirimu gye gyonna myonoonefu mu bikolwa bye ne mu birowoozo bye nga bw'asobola okuba. Wabula kye tutegeeza tuba tugana omuntu yagwira ddala, tukikwesa nga tulagira ddala nti ekyo kyonna ekikola omuntu kyagenda maaso n'okubeera nga kyakosebwa ekibi kya Adamu, era okwonoonebwa okwo oba okuvunda okwo kwasaasaanira mu buli kitundu kyonna eky'omuntu, nga mwotwalidde omubiri gw'omuntu, mwotwalidde emmeeme y'omuntu, era ekibi kyakosa omuntu yenna. Era kyetusobola okugamba omwo bw'oba otunuulidde okulowooza kw'omuntu, okusalawo kw'omuntu, ebitundu ebyo byonna byakola ki? Byakosebwa. So olw'ekyo buli muntu yenna azaalibwa ng'olwedde mukosefu oba nga yayonoonebwa, era omuntu owa bulijjo talina busobozi mu ye obukola ekintu kyonna ekirungi. Kikulu kyategeera, omuntu owa bulijjo talina busobozi bwonna obukola ekintu kyonna ekirungi. Bwe twogera kukola ekintu kyonna ekirungi, tutegeeza toyinaayo kintu mu bubwo oba mu maanyi go nga omuntu ky'osobola okukola nga kirungi, nga kikkirizibwa mu maaso ga Katonda. So y'ensonga lwaki bannankyukakyuka bano baagenda maaso ne bagamba nti omuntu ayina embeera ey'obutasobola, mu luzungu tukiyita inability, nti buno obutasobola bwa muntu busonga ku mbeera ey'ebyomwoyo gw'oyo omuntu, nti ye ng'omwonoonyi bwe tutuuka ku nsonga eby'omwoyo mukalu, talina kantu konna kalungi kasobola kukola ne yeefunira obulokozi. Ekitegeeza nti omuntu muddu wa kibi, Yokaana 8:3 nayo ekiragira ddala bulungi nti omuntu yenna azaalibwa mwana wa Sitaani, muyeekera eri Katonda, muzibe eri amazima, yayonoonekera tasobola kwerokola era tasobola kweteekateeka kubeera ng'akola ki? Ng'alokoka. Ensonga ezo ziddibwamu ddala bulungi bw'oba otunuulidde ekyawandiikibwa ekisirisa bino byonna, kye kyawandiikibwa ffenna kye tumanyidde ddala obulungi mu kitabo ekya Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusookedde nga kugamba era mmwe yabazuukiza mmwe mwali nga mufiiridde mu byonoono
n'ebibi byammwe. Omuntu omufu ssebo n'ennyabo awuliriza tasobola kwezuukiza, omufu tasobola kweyamba. Bwe tutyo bwe tuli bwe tuba nga tujjukidde ebintu biri ebya solas 5 omuli ekisa kyokka kimala, kino kye tutegeeza ssebo n'ennyabo, tewulina kintu kyonna kye wakola gwagamba nti oli mulokole, tolina kye wakola nti oba gwe wasalawo n'okkiriza ani Kristo yakuzuukiza buzuukizi, kye tuyita regeneration mu Luzungu, nti Katonda yakufuula, yakyusa omutima gwo ogw'ejjinja n'ateekamu omutima ogw'ennyama n'olyoka okkiriza. Kiri kyasooka okukola ekyo, kyusa omutima gwo gwe n'olyoka okkiriza, si gwe kusooka kukkiriza ate n'okola ki omutima gwo ne gukyusibwa, kubanga n'okukkiriza wali tokuyina. Lwaki twogera nga bwe twogera? B'Ebbulaniya 12:2 lutulagira ddala nno tutunulire Kristo ye mutandisi ow'okukkiriza kwaffe. Okukkiriza kwe twateeka mu Kristo kwava eri Kristo. Bw'amala okyusa emitima gyaffe, olwo tufuna atuwa ekirabo eky'okukkiriza ne tukikozesa okukkiriza enjiri ye. Ensonga enkulu bano bannankyukakyuka gye baateekako omulaka ne bagamba nti omuntu bw'atyo bw'ali, omuntu yenna azaalibwa ku nsi kuno muddu eri ekibi, omuntu oyo mwana wa Sitaani, muyeekera eri Katonda, muzibe eri amaaso, era yayonooneka, tasobola kwerokola, tasobola kweteekateeka afune obulokozi. Olw'ensonga eno gye tulabye mu Befeso essuula ey'okubiri olunya olusooka paka olwokusatu, ate era ne mu Yokaana essuula eyokusatu olwokutaano n'olwomusanvu. Ensonga ey'okubiri gye twagala okuteekako omulaka ensonga gye tuyita eya unconditional election, oba gye twayise omuntu okulondebwa owatali bukwakkulizo. Bannankyukakyuka bali boogera ku nsonga eno baagamba nti kyandibadde kya mazima nnyo eri Katonda singa yaleka abantu bonna mu bibi byabwe era ne mu kubonaabona n'atabaako n'omu ku bo gw'alaga okusaasira kwe. Kubanga Katonda teyali wansi wa buvunaanyizibwa eri omuntu yenna okubeera nga ateekawo engeri ey'obulokozi eri omuntu yenna. Era ensonga lwaki bw'oba otunuulidde obulambulufu bw'ensonga, Bayibuli eyogera ku nsonga eno gye tuyita ey'okusomesa okw'okulonda oba okuyita. Nti okusomesa okw'okulonda oba okuyita kutegeeza nti Katonda nga ensi yali tennaba kubeera nga eteekebwawo, yalonda abantu abamu mu abo abaagwa oba mu abo abava mu Adamu okubeera nga baakulaba okusaasira kwe batagwanira. Era kino ne kibeera nga kitegeeza nti kino yakikola olw'ekigendererwa eky'okulokola. Nti Katonda yandibadde alokola abantu bonna kubanga alina amaanyi agakola ekyo, oba yandibadde asobola okulonda abamu kubanga tali wansi wa kiragiro kyonna eky'omuntu okuba n'okusaasira eri omuntu yenna, naye ebyo byonna teyabikola. Wabula yasalawo n'alonda abamu era abalala n'abaleka. Nti okulonda kwe kwe yakola ng'ebintu byonna tebinnaba kubeerawo, yakukola eri aboonoonyi abamu okubanga bafuna obulokozi nga tebwesigamye ku ebyo Katonda by'alaba mu maaso bye baali bagenda okubanga bakola oba engeri y'okwanukula alyoke abalonde. Wabula bwe yali alonda abantu bano, okulonda kwe tekwali ku ekyo kyonna abantu kye basobola okukola, wabula kyali kyesigamye ku bulungi obw'essanyu lye era n'okusalawo kwe okw'obwakatonda. Kino kitegeereza ddala nti okulonda tekwasalibwawo ebyo omuntu yenna byali agwanidde osooka okuba ng'akola, naye okulonda kwali kwesigamye ku kusalawo kwa Katonda, ku kigendererwa eky'okusalawo kwa Katonda kwokka. Nti abo abataalondebwa ku lw'obulokozi baayitibwako buyitibwi, era Katonda n'abaleka ku lwabwe beeyongere mu kwonoona kwabwe era n'okusalawo nga bwe baagala. Tekiri mu buyinza bwa bitonde okubeera nga ebitonde bibuuza amazima ag'oyo omutonzi lwaki teyalonda buli muntu yenna ofuna obulokozi. Kino kimalira ddala okumanya nti omulamuzi w'ensi eno buli kyonna ky'akola kya mazima.
era kino kigwanidde okubanga kikuumibwa mu ndowooza zaffe bulungi. Singa tekyali kisa kya Katonda okulonda abantu abamu okuba ababe ne mu bukulu bwe okuba nti yasalawo okubawa obulokozi, teri n'omu eyandirokoddwa. Amazima ge g'okuba nti amazima ge gano mu kuba nti yakikolera abantu abamu abala n'abaleka, teri n'omu alina gamba nti kino tekyali kya bwenkanya eri abo abaalekebwa, okuggyako nga twagala gamba nti Katonda yali wansi w'ekiragiro eky'okubeera nga agaba obulokozi eri aboonoonyi bonna. Ekyo Bayibuli nayo yennyini tekola ki, tegenda mu maaso nakisomesa. Nti ekikolwa ekyokulonda kyo kyennyini tekina gwe kyalokola. Nakyo kikulu kyategeera nti ekikolwa ekyokulonda tekina muntu yenna gwe kyalokola, wabula kyagenda mu maaso na kulamba abantu abo ab'enjawulo abaalondebwa ku lw'obulokozi. Ekitegeeza nti okusomesa okw'okuyita oba okw'okulonda tekulina kubeera nga kwawulwa ku kusomesa okw'omuntu okuba nga asalibwa omusango, okununulibwa, kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kubanga owatali kubanga tubitwalibwamu ebyo biba bijja saatula era biraga ekifaananyi ekibi eky'ebigambo bino. Naye ekikolwa kya Katonda mu kulonda kirina kubeera nga kigoberera ebiki ebyawandiikibwa mu bulambulukufu bwabyo, era ensomesa ey'okulonda erina okuba ng'etambulira wamu n'omulimo ogw'obulokozi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, oyo yeewaayo okubeera nga alokola abo abalonde. Ebyawandiikibwa bingi mukwano, tetusobola kuba nga tubimalawo ebisonga ku nsonga eno. Tukuviira ddala mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya, Katonda ebbanga lyonna abaddenga n'abantu be yeerondera. Era njagala okubeera nga nkulaga ekyawandiikibwa ekiri mu kyamateeka 10:14 paka 15, nakyo owulire bwe kyogera. Mukama Katonda yasalawo n'ayagala bakitammwe era n'alonda ezzadde lyabwe oluvannyuma lwabwe waggulu w'abantu bonna paka olunaku olwaleero. Ebyo byonna bikulaga mukwano nti ne Isirayiri yennyini nayo Katonda terina kyeyali ekoze Katonda ogironda, wabula Katonda bw'atyo bw'akola ki, bwe yasalawo n'alonda baki, Bannayisirayiri. Jjukira bulungi era tulina ebyawandiikibwa nga Matayo 22:14 egamba, kubanga bangi bayitiddwa naye abalonde batono. Bangi bayitiddwa naye abalonde batono. Ssebo ne nnyabo, ennyiriri ezo mu byawandiikibwa teziriimu mu nsobi, mweziri olw'ekigendeererwa. Baluumi 8:33 nayo eyogera egamba nti ani aliroopa abalonde ba Katonda? Etegeeza babeera abalonde ba Katonda, waliwo abatali baki, balonde ba Katonda. Ebyawandiikibwa si buzibu byategeera, olina kikwata ekyawandiikibwa nga bwe kiri. Bwe kyogera ku balonde kiba kyogera ku balonde, kiba tekyogedde ku balonde tebaliiwo. Bwe kiboogerako baba weebali. Peetero 2:8 paka 9 egamba ffe tuli ggwanga ddonde. So ebyawandiikibwa biki? Bingi nnyo ebyogera ku nsonga eyo wammanga. Era bw'oba otunidde walo ebyawandiikibwa era bingi ebiraga okulonda kwa Katonda kwe yakoledda nga n'obulokozi tebunnabaawo. Osobola okweyambisa Bikolwa by'Abatume 13:48. Era obweyagala kunnyonnyokera ddala ensonga eno, osobola n'okutegeera okulonda kwa Katonda okwesigamya obwesigami ku bukulu bwe obw'obusaasizi ng'otunuulira ekyawandiikibwa nga Baluumi 9:10 paka 24. Baluumi 9:10 paka 24. So ekyokusatu kyenjaga tubeere nga tutunuulira y'ensonga gye tuyita limited atonement, mu Luganda kye tuyise omulimo gwa Yesu okubeera nga okujja kwe mu nsi ne ssaddaaka ye gye yali agenda mu maaso gye yalina okukola ku musaalaba Gologoosa yali etunuulira abantu ab'enjawulo Katonda Kitaffe be yasalawo okubeera nga abawa omwana we. So bw'otunuulira ensonga eno okugitegeera, bwe twogera ku ssaddaaka ekoma ku bantu abo abaweebwa Kristo, bannankyukakyuka bwe baali boogera ku eno ensonga baagamba nti
omulimo gwa Kristo gwasalibwawo bulungi era gwakolebwa mu ngeri ey'okubanga gwakutuukiriza ekyo ekyali kigusaliddwa okukola, nti omulimo gwa Kristo ekigendererwa kyagwo kyali kyakutuukiriza oba okumatiriza ddala ekigendererwa ekyabo abantu abamu ku abo aboonoonyi, nti omulimo gwe gwakolera ddala ne gukakasiza ddala obulokozi bw'abantu abo era si abalala, nti obulokozi Kristo bwe yafunira abantu be buzingiramu buli kintu kyonna ekyo ekibaleeta mu nkolagana ne Katonda, buzingiramu ebirabo eby'okukkiriza n'okwenenya, Timoseewo ekyokubiri 2:23-25, nti Kristo teyamala gafa okubeera nga asobozesa Katonda okusonyiwa aboonoonyi, era Katonda teyakireka eri boonoonyi kusalawo oba banakkiriza Kristo oba tebaamukkirize, wabula abo bonna abaaweebwa Kristo okubanga abafiiririra be bajja okulokoka awatali kulemesebwa kwonna, bajja kununulibwa, era abantu abo Katonda be yagenderera mu kubeera nga atuukiriza ekigendererwa kye eky'okulonda. Bannankyukakyuka bonna bakkiriza nti okugonda kwa Kristo eri Kitaawe n'okubonaabona kwali kwa omulimo ogutaliiko kkomo, nti singa Katonda yali asazeewo okubeera nga alokola abantu bonna, era tekyandigwanidde Kristo kubanga agonda nnyo oba ng'abonaabona nnyo okubeera nga afuna obulokozi bw'abantu bonna, ab'abasajja, abakazi n'abaana abaali babaddewo abaatondebwa okubanga bafuna obulokozi. Naye omulimo gwa Kristo gwakolebwa byonna bye yayitamu n'okubonaabona okwo okw'amaanyi nnyo n'okugonda kwe eri Kitaawe. Omulimo ogwo gwe yakola gwali gw'abo abalonde bokka, era bwe yajja mu nsi eno yajja okubanga abakiikira era okulokola abo bonna abaamuweebwa Kitaawe, era Kristo n'omulimo gwe gwali gukoma kw'abo, gwatunuulira abo be gwali gukoleddwa. Ekyo kikulu nnyo kyategeera. Naye waliwo abamu abaawakanya omulimo ogwa bannankyukakyuka bano be tuyita ba Arminians. Bo baagenda mu maaso n'okuteeka ekkomo ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga bagamba omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwali gutunuulidde abantu bonna, naye okusalawo kw'omuntu kwe kusalawo oba afuna mu ekyo Kristo kye yakola oba nedda. Omuntu asobola okukkiriza, omuntu asobola obutakola ki? Obutakkiriza. Bayibuli si bw'etyo bw'ekola ki? Bw'esomesa. Matayo 1:21 eraga Maliyo n'azaala omwana era onaamutuuma erinnya Yesu kubanga y'anaalokola abantu be kuva mu bibi byabwe. Bantu ki? Abo baamuweebwa Kitaawe, nga Yokaana 6:37 Bayibuli bweragira ddala. Katugitunuulyeko mangu wano. Bw'eti bweyogera mu Yokaana, buli kitange gwe yampa anajja gye ndi, siri mugobera wabweru n'akatono, kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze, wabula oli eyantuma ky'ayagala. Eyantuma ky'ayagala kino mu bonna be yampa baleme okubula n'omu, naye muzuukize ku lunaku olw'enkomerero. Nti waliwo abantu abaaweebwa omwana, era omwana bwe yajja kuno ku nsi yali atunuulidde abantu abo. Ssebo ne nnyabo, omusajja omu yawandiika n'agamba okulonda oba okusalawo kwa Katonda okubeera nga alonda abantu abamu ng'ensi tennaba kubaawo, tikulyanga nnaanansi, nti ng'ennaanansi bwefumita wabweru naye ng'ate munda ewooma, nti ate n'okulonda kwa Katonda bwe kuli, oba okuteesa kwe okw'ebintu okubanga alina ebintu by'asalawo okubeerawo. Mu ngeri emu oba endala tonabitegeera, wenna ogwerako ddala emirembe. Naye bw'omala obitegeera nti Katonda mukulu, is sovereign, akola ky'ayagala, owummula n'ogamba nti oyo Katonda gw'oyagala omukulu. Akola ki?
asobola okukola oba okusalawo n'akola kyonna kyagala. Singa Katonda ffe si mukulu nga tafuga bintu, nkubuulya ensi eno tyandibadde nga bwekola ki bweri. Era abo abakristo bw'oba osome ba Filipi 1:29 etulaga nti yabawa n'okukkiriza Katonda yaganya balokolebwe. Era bw'obeera nga ogenze maaso n'okuba nga weetegereza ekitabo ekya Bakolinso essuula esookera ddala olunyiriri 18-19 ky'ojja otegeera nti enjiri ya Kristo eri abalokolebwa ge maanyi ga Katonda, eri abazikirira butaliimu. Bingi nnyo tetusobola kuba nga tubimalawo, naye kyensobola okuba nga nkugamba nti twala obudde osome Yokaana essuula y'omukaaga 35 paka 65. Yokaana 6:35 paka 65. Osome Yokaana essuula y'e10 olunyiriri 14 paka 18. Osome Yokaana essuula y'e17 kuviira ddala ku lusooka paka ku lunyiriri lwa 26. Muganda wange bw'otaawummule nga nkulimbye. So twagala okutunuulira ku nsonga endala yaki ey'abo abamu abawakana ku nsonga eno yogamba nti saddaaka ya Kristo yaliko ekkomo oba yali etunuulidde abantu abamu, nti abamu beeyambisa ebyawandiikibwa eby'enjawulo nga bagamba ebyawandiikibwa bino nga Yokaana ekisooka 1:2, Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokubiri eraga nti omulimu gwa Kristo gwa nsi yonna. Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu n'olwokuna eraga omulimu gwa Kristo Yesu gwa nsi yonna. N'abala n'okweyambisa Peetero ekyokubiri 3:9 nabo bagamba nti bw'otunula ennyiriri ezo ziwakanyiza ddala ebyo byeyogeddeko wammanga. Ssebo ne nnyabo kikulu nnyo okuba nga otegeera nti lwaki olina ebyawandiikibwa ng'ebyo mu Bayibuli n'ebirala ebirimu ebigambo nga nti yafiirira ensi yonna, abantu bonna, amawanga gonna, buli bitonde byonna. Ssebo ne nnyabo enjogera ey'engeri ng'eyo yakkirizibwa mu byawandiikibwa okubeera nga ebaako engeri gy'etereeza oba gyegugumbulamu Abayudaaya n'okuba nga basisimuka okuva mu kirowoozo ekikyamu kye baalina nti obulokozi bwali bwabwe bwokka. So enjogera ezo eziraga ez'obungi n'ensi ogwanidde kutegeera nti obulambulufu bw'ensonga bwogera ku ki. Tolina kubeera nga tofaayo kugoberera ku bulambulufu bwa nsonga n'ogamba nti osanga kiri bwe kiti nga kitegeeza bwe kiti. Ezo njogera bweso zaali zagendererwa okulaga nti Kristo yafiirira abantu bonna owatali kola kikusosola mu Bayudaaya ne baki ne bannamawanga, mu Bayudaaya ne bannamawanga. Naye enjogera ezo tezagendererwa kulaga nti Kristo yafiirira abantu bonna owatali kutunulya bantu bamu. Kristo yafiirira abantu abaamuweebwa, era teri n'omu ku abo abaamuweebwa asobola kuba ng'akola ki ng'abula. Era bw'oba oyagala okwekkaanya byandikwa bingi ebitulaga nti Kristo abantu be yafiirira teyafiirira abantu bonna mu ngeri ogamba nti buli muntu yenna ali ku nsi kuno. Nedda, oba yali abaddeko ku nsi kuno, nedda. Bw'oba otunda ebyawandiikibwa nga Yokaana 11:5 paka 5:3 ekyandikwa ekyo kijja kubeera nga kisirisiza ddala ensonga. Soma Bebulaniya essuula y'okubiri olunyiriri 13 paka 17 ojja kunnyonnyokera ddala. Wamma nno ku bikolwa 5:9 ne ku bikolwa 7:9 ate era ojja kuwoomerwa otegeere ddala nti ebintu bino Bayibuli yabisongako dda naye tubadde tetubiragibwa bulagibwi. So ensonga endala gye njagala okukoonako era bannankyukakyuka gye baatunuulira nti nayo yali nkulu nnyo yakufiibwako bwe tuba twanukula ensonga lwaki ndi Mukristaayo. Leero lwaki ndi Mukristaayo? Baayogera ku nsonga ey'okuna gye tuyita eya irresistible grace oba gye twayise the effectual calling oba the efficacious calling
of the Spirit mu Luganda kye tuyita okuyita kwa Katonda okutasobola kulemesebwa oba kuziyizibwa, nti newankubadde enjiri bw'eba ebuulibwa abantu bonna era abamu tebagikkiriza, naye waliwo okuyitibwa okw'omunda nga kukolebwa Omwoyo Omutukuvu, era okuyitibwa okwo okw'omunda okukolebwa Omwoyo Omutukuvu tekulemesebwa, tekuziyizibwa mu kubeera nga kukyusa omuntu yenna oyo aliyo kitundu ku abo Katonda by'alonda edda. Era okuyita kuno kwa njawulo nnyo mu kuba nti tekukolebwa eri boonoonyi bonna, naye kukolebwa eri abo abalonde ba Katonda. Era Omwoyo Omutukuvu bw'aba ayita abo abalonde ba Katonda teyeesigama ku ekyo abalonde ba Katonda kye bagwande kusooka kubeera nga bakola, okubeera ng'alaba okukola ku ekyo ky'ayagala. Ekikulu eky'okutegeera kye ky'okuba nti ekisa Omwoyo Omutukuvu kyaleeta oba kyagaba eri abalonde bonna tekisobola kubeera nga kiziyizibwa oba nga kigaanibwa, ate era tekisobola kulemererwa kuleeta abo bonna abalondebwa Katonda eri okukkiriza. Ebyokulabirako tomooni mu Bayibuli teri n'omu ku ffe asobola kubeera ng'akola ki, nga abimalawo. Bw'oba otunuulidde ekyawandiikibwa nga mu ky'amateeka 36, Ezekieri 14:14, Ezekieri 36:26 paka 27, Yokaana 1:12 paka 13, ne weekaanya n'otunuulira ne Tito 3:5, Peetero ekisooka olwokusatu, njiddamu Peetero ekisooka olwokusatu, Peetero ekisooka 1:23, ne Yokaana ekisooka 5:4. Ennyiriri ezo zikakasiza ddala nti Omwoyo Omutukuvu yatandika omulimu ogwo mu bulamu bw'abo abalonde ba Katonda, era abayambako okuba nga batuuka ku ddaala ery'okuba nga bakola batya, nga bakyuka ne baleka amakubo gali amakadde. So ebyawandiikibwa bingi, naye akadde tekasobola kunzikiriza bigendamu byonna, nga Bafilipi 2:12 paka 13. Bw'osoma ennyiri zino mu bwegendeza tolina nakuwakanako naso. Kati waliwo awulira n'agamba era muganda wange mazima simanyi bino ebintu, ate kati olyagala tubuuza bubuuzi. Tewali n'omu gwe ngenderera kubuuza, kulaga byawandiikibwa ng'era bwe natandise nga ngamba nti waliwo ebintu ebimu nga mu Bayibuli mazima mwe biri byasomesebwa dda, naye nga tetufunye muntu just atutekadde kamala kubeera nga ataggulula n'atwala obudde obumala okuba nga atulaga ebintu bino. Ekisembera ddala y'ensonga gye twayise the perseverance of the saints, oba kye tusobola n'okuyita the security of believers, mu Luganda kye twayise obugumiikiriza n'obukakafu obw'obulokozi bw'abo abaalondebwa. Nti abo bonna abalonde tebaanunulibwa bununulibwi Kristo, naye bakuumibwa mu kukkiriza olw'amaanyi aga Katonda, era abo bonna abaagattibwa mu mwoyo wamu ne Kristo Yesu okuyita mu kubanga bafuuka bitonde bijja, baakubeera balina obukakafu obw'obulokozi bwabwe wamu ne Kristo, era tewaliwo kintu kyonna kisobola baawukanya n'omukwano gwa Katonda, kubanga baalondebwa okubeera nga balaba ekitiibwa eky'emirembe n'emirembe, era balina okukakasibwa ku nsonga ey'okubeera mu ggulu. Ebyo ebyawandiikibwa nabyo tomooni, naye byenjagala okubeera nga tutunuulira ddala wano ekikulu ennyo wano bwe tuba tutunuulidde Yokaana 17:15 enyweza ensonga eno. Yokaana 17:15 egamba nti sisaba ggwe kubaggya mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Abo Abakristo bakuumibwa mu bubi. Tewaliiwo kigenda kubeera nga kibaawula ne Mukama waffe Yesu Kristo. So ensonga zino mukwano zisaasaanira mu byawandiikibwa bingi nnyo nnyini ddala. Yokaana ekisooka 5:11 paka 13, Yokaana ekisooka 5:2,
Yuda emu Bebulaniya 9:12 bw'oba ate otunuulidde ensonga endala ya Befeso 5:23 paka 24 wamu ne Yokaana 3:36. So obukakafu weebuli eri abo abakristo nti tebagenda kukola ki kubanga omu ku bo akola ki abula. So mukwano ze zimu ku nsonga ze njagadde okuba nga nkulaga nti mu ntandikwa ya bino byonna nsobola okugamba nti ebisinga ku bino byenkulaze ku nsomesa Ezekisa. Bw'otunuulya points zonna 5 eyasinganga okumbobya omutwe y'ensonga ey'okugamba nti saddaaka ya Kristo eriko ekkomo mu kuba nti yali etunuulidde abo abaaweebwa Mukama waffe Yesu Kristo era ng'abo be yagiri okufiirira. Kati ennyiriri nga Yokaana 3:16 nga bwe nzitunuulya, Timoseewo ekisooka 2:3 paka 4 nti Katonda waffe ayagala abantu bonna okulokoka. Ti Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo, Yokaana 3:16. Yokaana esooka 2 olusooka n'olwokubiri nti Kristo Yesu teyafiirira ffe ffekka wabula n'abantu bonna ab'ensi. Tunulira ni Petero ekyokubiri 3:9 nti Katonda mugumiikiza kubanga tayagala n'omu ku ffe okubanga azikirira. So nga zijja mu bwongo muli ne ngambira ddala naye ensonga eno nedda. Naye omala kusoma bulambulukufu bwa nsonga n'otegeera Yokaana 3:16 ani ayogera? Yesu ayogera naki? Na Muyudaaya. Omuyudaaya yaani? Ye Nikodimo. Abayudaaya baali bamanyi batya? Baalowoozanga nti obulokozi bwabwe bwokka. Naye kati Yesu akola statement eno y'okulaga nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi, ng'ekigambo ekyensi kizingiramu si Bayudaaya bokka, kizingiramu ne bannamawanga. Mufunze engeri y'emu Katonda gye yayagalamu Abayudaaya, engeri y'emu gye yayagalamu n'Abaruumi. Abayudaaya be baalowoozanga nti bano abantu bakyamu nnyo, babi nnyo, tebagwanira funa akantu konna. So nga ekyawandiikibwa kitunuulira abantu, kitunuulira abantu bonna, Abayudaaya n'abatali Bayudaaya, ne abalonde ba Katonda bali mu Bayudaaya, bali ne mu bannamawanga. So ayogera ng'asirisa endowooza y'okulowooza no obulokozi bukoma eri Bayudaaya bokka. Era y'ensonga y'emu Yokaana y'omu mu Yokaana esooka 2 esooka n'olwokubiri agamba nti Kristo si ye saddaaka yaffe ffekka wabula ne bali bonna abalala. Yokaana ani? Yokaana Muyudaaya awandiika eri Abakristaayo Abayudaaya era nga naye abali bajja mu tulo basimuke bave mu tulo tw'okulowooza no obulokozi omulimu gwa Kristo gwali gukoma eri Bayudaaya bokka wabula okulaga nti n'abantu bonna era abantu abo bonna bakiikirira ne mu Bayudaaya ne mu bannamawanga. Katonda waffe ayinayo abantu be. Timoseewo ekisooka 2 nga nayo bw'ogitunulira nga tugisomye mu bulambufu gyeviira ddala okubeera nga tukola essala eri abantu bonna n'okwegayirira okw'abantu bonna. Bayibuli n'ennyonnyola mu Lunyiriri olwokubiri olw'essuula eyokubiri nti omuli bakabaka n'abali mu ekikulaga nti abalonde ba Katonda basaasaanidde mu Yafesi ez'enjawulo. Abamu bakabaka, abamu babazzi, abamu balimi, abamu basawo n'ebifo ebiki ebyenjawulo. So agenda yeeyitirayo abantu be. So era bw'otunuulira ku Bikula essuula ey'okutaano olw'omwenda nayo bw'ogitunuulira ogenda okulaba nga amazima amatuufu ekitabo ekisemberayo ddala ne mu Bayibuli nakyo kigeetera ddala ensonga nga kikulaga nti waliwo bye tugwanidde okuba nga tufaayo eri byo. Nti ne bayita ku Bikula 5:9 ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda. Awulira, wattibwa n'ogulira Katonda. Wattibwa n'ogulira Katonda. Wattibwa n'ogulira Katonda. Wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika. Wulira, mu buli kika, talokola kika kyonna wabula mu buli kika, ebika bingi, n'olulimi
n'abantu n'eggwanga n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Taata, maama awuliriza, abantu baagulibwa olw'omusaayi gwa Kristo. Mu buli kika n'ajjayo ababe, mu lulimi n'ajjayo ababe, mu buli ggwanga n'ajjayo ababe. Bw'osoma ekitabo ekya Baluumi essuula ey'ekkumi, ate yo erina engeri tefuukuula mazzi wabula etereeza butereezi mazzi oba etereeza ndowooza zaffe. Egamba nti naye Baluumi 9:10, naye si ekyo kyokka, era naye Lebeka bwe yali ali lubuto olw'omu Isaaka jjajjaffe, laba 11, kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere, si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita. Nga n'agambibwa nti Lebeka agamba n'agambibwa nti omukulu aliba muddu w'omuto, nga bwe kyawandiikibwa, Yakobo mwagala naye Esawu namukyawa. So mikwano byebyo, ensonga yeeyo ng'abaana tebannaba kuzaalibwa Katonda yalonda agamba alyoke amanyise obugagga obw'ekitiibwa kye mu 2:3 obw'ekitiibwa kye ku bibya eby'okusaasirwa bye yateekerateekera edda ekitiibwa. So byebyo sobola kuba nga nkola ki nga nsukkawo awo, kubanga gwena alina emyaka gimala ng'oli mukulu ekimala, naawe okimanyi si buli muntu yenna agenda kulokolebwa. Waliwo abagenda okubeera mu geyeena. Yesu teyasasulira Yudas Iscarioti, Yesu teyasasulira Antikristo, teyasasulira oyo ayitibwa Wansolo, teyasasulira buli muntu yenna. Be yasasulira teri n'omu ku bo agenda kubula. So abagenda mu ggulu balaba obusaasizi bwa Katonda, tebasobola kyewaaniramu, kubanga buli muntu yenna ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Abagenda mu geyeena tebasobola gamba buno si bwenkanya, kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Wabula ekyenjawulo nti abagenda mu ggulu balabye obusaasizi bwa Katonda, abagenda mu geyeena balabye obulamuzi bwa Katonda oba kye tuyita obwenkanya bwa Katonda, nti aboonoonyi bonna ekyo kye bagwanira, nti n'abali mu ggulu baali boonoonyi, Katonda yasaasira busaasizi. Abagenda mu geyeena boonoonyi, enjiri baagiwulya baagigaana, ate era ye nga omutonzi omubumbi ayina eddembe ku ttaka lye okulikozesa nga bw'ayagala, omuli ebibya ebyokulaba obusaasizi n'ebyo ebyokulaba obusungu. So mikwano, tesobola kuyomba na Katonda. Katonda ffe mwenkanya, byonna byakola abikola mu mazima. Abantu tuli boonoonyi, basaasidde tumwebaza. Era singa yali asazeewo zikiriza nsi yonna, ate n'omu ku ffe yalimunenyeza. Kati lwaki kaakano bwe tugamba Bayibuli bwe twaga nti alina bye yalonda ate tugamba nti ate ekyo kisuukiridde? Nedda, ekyo kya butamanya bukulu bwa Katonda na butukuvu bwa Katonda na kubeera na kutegeera bukulu bwe ti ye nga Katonda. Zabuli 135:6 etugamba Katonda waffe akola kyayagala mu ggulu, ku nsi, mu nnyanja ne mu bika ebiwanvu, terina omu amulagira kyakola. So nsaba ozannye obubaka buno nga bw'obupoozinga, nga bw'obuyimiriza, nga bw'owekkaanya ensonga ez'enjawulo n'okudda mu byawandiikibwa eby'enjawulo. Tulina amasomo mangi ge twakola mu layini emu nga gajja kuyambako okutaggulira ddala n'okugaziyiza ddala ensonga zino, wabula naawe okugamba nti weeggulewo nnyo mu byawandiikibwa, ate saba Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekisa kye akuyamba olw'omwoyo we osobole okuba nga otegeera ddala obukulu bw'ebyo byawandiikibwa. Bino bw'onaaba obitegedde oneebaza Katonda gwe yalokoka, ogamba nti naye nga kyo kinnyo kye nakola nze, ki kye nakola okugwanira obulokozi buno? Osigale nga osima busimi Katonda n'okutambulira mu mbeera emuweesa ekitiibwa, si kweyonoona ng'abamu be tuwulira abagamba nti basomesa ekisa nga bagamba kubanga obulokozi bwa kisa nsobola okukola bwe njagala. Nedda,
bayibuli si bwetu. Atulokola ku lw'emirimu emirungi, tatulokola olw'okusigala nga bwe tuli bwe yatusanga. Atulokola olw'emirimu emirungi. Tumugulumize okuyita mu bulamu bwaffe, mu nnyambala yaffe, mu bigambo byaffe, mu neeyisa yaffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.